azikiddwa naye okusinziira ku bigambo olwali tugenda kwogera ku ebyo ebyabaddewo Bukyanga Kalangwa afa n'engeri bannakayunga gye bagenze maaso n'okuba nga basanyukamu ekintu ekitabadde kirungi eri abantu okubanga bw'olaba omuntu afudde ate gwe n'okuba embuutu bannakayunga mwandisappointinze ennyo kyokka ate sisobola kubanenya kuyinza okwakoladde kusalawo kwammwe okukola ebintu nga bwe mwabikoze okusanyuka nga bwe mwasazeewo okusanyuka n'ebyo byonna byonna ebyabaddewo wakati mu kufa okwa Kalangwa. Mbadde ntunuulira muganda koze gye twadde mu service ndaba muganda wa Kalangwa Agustini oba Agustini nga agamba abantu okusonyiwa Kalangwa ng'agamba abantu obutakuuma nnyo busungu n'asaba n'abaana aba famire ya Kalangwa omukyala we n'abantu abalala okubeera abagumu era ogumira embeera yonna eriwo nti beesonyiwe abo bonna bonna abagenda maaso n'okuba nga baagala nga baasanyuse era yeewuunyisa nnyo okulaba nti abantu baakubye embuutu baakubye amazina okulaba nti Kalangwa akoze eki nti Kalangwa yafudde. Kaakati oyo muganda wa Kalangwa tujja mugattako muwala wa Kalangwa. Muwala wa Kalangwa alo muwala wa Kalangwa era yakoze video ne zitrendinga ku mitimbagano okwo ng'alangira abantu nti mwasse kitange era mwade mwagala kumulya kakati mujje mulye n'omulambo kubanga ye gomadde mwagala okutta mwamusse. And I wonder lwaki muwala wa Kalangwa avaayo ayogere bw'ati nti muganda wange mwamusse. Simanyi kituufu kiriwo ku nsonga kubanga ninako omuntu omu okuva ekayongira okuva mu nkambi eyo yagambye nti Kalangwa bassemutte era n'ebigambo ebyo ne mbiwulira ku mutabani wa Kalangwa nga naye ayogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo ate ng'ayita n'abantu simanyi mujje mulabe ku lumba olutali lwa kusondera mujje mulabe njagala bazanyira ebigambo bya mutabani wa Kalangwa mubiwulire ng'agamba abantu nti mwasse muzeeyi basinga ate n'obwavu kibi nnyo babeera awo n'onyiiga abazina amazina bajje babeereko ku lumbe nga si lwa kusondera bajje babeereko ku lumbe nga si lwa kusondera mbu ate ekika kitudde sajja sente ebisenge bijjudde tukwatako bukwasi tetukola buli kimu. Abantu obuzibu bwe basinga okuba nabo abantu b'ekayunga wano tebaagala kubasinga ate n'obwavu kibi nnyo babeera awo n'onyiiga abazina amazina. Kakati mutabani wa Kalangwa agamba nti abantu ekibazinyisa n'ekibasanyusa bwavu era nti obwavu obuli ekayunga tebulina tebumanyikiddwa na kumanyikibwa nti buli obwavu obuli mu bannakayunga n'ow'emmindi asena era n'agamba nti mujje mulabeko ne kulumbe nga teruba lwa kusondera era nti ebisenge bya ssente bijjudde batolako butozi nti twetaaga gula kino nga bagenda bagula. Mutabani wa Kalangwa njagala okukulabula oba okugamba ebigambo bino ensi togiteekako maanyi bw'ogamba abantu nti bazina basanyuka kubanga bwavu bwe basumbuwa okimanyi nti nno abaava abo kitaawo alimu abo abadde atambula mu mbeera ezigamba nti abantu abo abaavu gwe boyita abaavu ye yababbako ettaka lyabwe. Ekyo wakiwulirako? Kale bw'obanga wakiwulirako katoddamu kudda ku bantu ate kuba kudaalira newankubadde kati gwafiiriddwa naye ate kirungi mwe mwasigaddemu ssente n'ebigambo byogera biraga nti ssente zemulina tezimanyi alina kubanga mwakoze ki mutola ku bisenge bya ssente ne mugenda ne mukola ki ne mugenda ne muziika.
ne mugenda nezisigaddewo of course nti mutoddeko ez'okuziika naye mugenda sigala nga musigaze ki nga musigaze ssente katodda ku bantu obogerere obagambe nti ate muli baavu naye muzina amazina golowooza lwaki abantu batandise oba basazeewo okuzina amazina katonda muwala wa Kalanga tumuwulire ye nti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe mubirabe mulaba ennyanja bwamwe mujje mubirabe bwamwe mujje mulabe banakumwe abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu kati mwina ye mubeera kitegedde muziika wali twanaziiza mujje mumulye embwammwe oyo ye muwala wa Kalangwa anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwammwe kakati statement eziva mu baana ba Kalangwa zeewuunyisa mwamusse mujje mumulye mbwammwe banakummwe ebyembi bisekerwa naye ono omuwala okujjako omuwala gwe nalabye ng'ayogera ebigambo ono ndowooza ebirungi Jacqueline ono abadde avuganya ku chairman in parliament owa area eyo owa area ye Kayunga abadde avuganya nakwede ye birungi Jacqueline naye oyo ye talina nnyo bigambo bikambwe naye bano abalala olabye nti mwamusse embwammwe kakati mujje mumulye abanakummwe abadde bazimbira n'obuyumba n'ebiringa ebyo kakati abaana ba Kalanga njagala mbalabule abantu mubajjeeko amaanyi ensi mugijjeeko amaanyi taata mu abadde mulamu nga atulugunya abantu era nga eziripoti nga gye ziri abantu nga bakaaba abantu nga banakuwava abantu nga banakuwadde kati gwe tosobola kuŋŋamba otandise okuvuma abantu abantu kati bo famire zaabo abaafa ku lwa kitammwe bo bakole batya famire zaabo abaali abagibwako ettaka lyabwe ku lwa kitammwe nga kitammwe yali bajjako bo bakole batya famire ezaabo abaaviibwako ebintu byabwe ng'ebintu byabwe byatwalibwa ku lwa kitammwe bakole batya omuntu omu abanga abadde mu Kayunga nga Kayunga abadde yonna district yagitwala nga yagiwamba nga tagambibwako era nga abantu bonna bakimanyi nti oyo Kalangwa alina nnyini district kati gwe oyagala abantu bagambe ki kakati abaana ba Kalangwa muvuddeyo nga muvuma abantu naye waliwo abantu abaakaaba amazika gaabwe omugenzi Ffeffeka Sserubogo famire ye ekyo nakyo kankyogere kati nantaba atunyumiza kasajja katukadduka n'essampu ne kava mu ofiisi ne kagenda mu nju nayo naye ettaka nga balyagala ate nga tekalina bukuumi era ne bamuteeka ku muti ne babalimba yeetuze batamutte n'olwekyo bannyabo ne basebo nze nina ennaku we nwandirwanye naye muganda wange kati essaawa zino takyalina kyakkola baamuyingiza mu ddiiru ye kakati mwe baana ba Kalangwa muwudde nantaba ng'ayogera Ffeffeka Sserubogo yattibwa mu bukambwe Ffeffeka Sserubogo yattibwa mu ngeri eyitiisa yattibwa nga bamutaddemu omuguwa ne bamuwanika ku muti yabeeranga ku kyalo eyo mwattu gye nali yattibwa mu mbeera esoomooza kubanga yali alwanira bannakitundu ky'e Kayunga abanaku abaalina obutaka bwabwe kitammwe ng'ali batutteko kitammwe bw'afuuse n'antagambwako mu Kayunga n'abeera nga buli kintu ekiri mu Kayunga y'alina okusalawo ku kyo ebyobufuzi yasalawo yasalawo kwani anaawangula ani ataawangule
ani aneesimba wano ani ateesimbewo biki ebyali ku Tale Center nga baagala okubba obululu bwa Nakwedde babubbire muwala we Jacqueline nga waali aleese amagye ku Tale Center. Nantaba n'ayambayambako n'akwata DRA forms ezize n'aziwa Nakwedde ne bakwatagana. Nantaba n'agamba ku kino ekyaleero kannemeremu lwadde nange mbadde nga nzija nziba Nakwedde naye leero kamuyambe awangule lwa taata wamwe Kaki Kalangwa. Akalulu ka Nakwedde ng'avuganya okuddamu okuvuganya replacement ya Ssentebe district ng'afudde gwe bayitanga Wekiba Fefe Kaserubogo. Akalulu ako kebaawa oyo muna NRM Muwonge nga naye akimanyi nti yetakawangudde kubanga Nakwedde yali amusinga kumpi olwe 200 nga bugenda 200 mutwalo n'ekintu. Kalangwa ye yasalawo nti Nakwedde tajja kuwangula era Muwonge yalina okuwangula. Kachogamba Nakwedde ye sente zonna zaataddemu n'ebuddebwe na buli kimu ye musanyufu mulyoke mudde ku bantu mu bavume. Abantu abanaku abaakeeranga ne bajja basuula akalulu nga bazze okulonda Nakwedde Kalangwa n'abikyusa bo bagambe ki? Abanaku taata mu babadde ng'ayimbulira ente kubanga ezo ripooti ziri eyo mu kyalo. Abanaku taata mu babadde ng'ayimbulira ente zigende maaso n'okubanga ziri emmere y'abantu kumbe ettaka ayagalawo bo bagambe ki? Abantu abakaabya amaziga ate singa kino ekintu mukiyiga kino ekintu yadde Ssekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala naye bw'ovaawo embeera gy'obadde weeyisaamu yeeyoleka ekyo ekiddamu okulabika. Embeera gy'obadde weeyisaamu mu bantu mu community mu public enneeyisa ekolebwa ku mulambo gwo oba ebyo byonna ebikolebwa ku mulambo gwo biri reflecting exactly engeri gy'obadde weeyisaamu mu bantu. Bwe tuba nga tulaba nga teri muntu avaayo n'omu ng'anakuwadde ku lwa Kalangwa ng'abantu buli omu akuba mbuutu buli omu azina mazina ebyokunywa ne bituuka okugwa mu district ennamba ey'Ekayunga nga beekulisa omuntu kitegeeza abadde mubi. Newankubadde ng'alina omu ababiri abasatu babadde asobola okuba ng'ayamba oba abadde baawa emirimu mu projekiti ze mu mafuta ge abadde alina amafuta wali e Bukolooto ku rediyo ye abadde alina rediyo gy'eta Sauti FM e Kayunga n'ebyobugagga ebirala ne kagundize gy'akamaamata na biki ne waba abadde abo abalina naye ng'ennamba esinga obungi agibonyaabonyezza. Tojja kugaana abantu kusanyuka, tojja kugaana abantu kubeera na ssanyu lyabwe kubanga ekibadde ekizibu kibavuddeko. Tumaze ebbanga tujja tuwulira obubbi bw'ettaka e Kayunga ng'erinnya liri erinnya eri Kalangwa. Lwaki ye bw'abadde awulira erinnya lye nga liriko ebigambo ebyo abadde tabitereeza. Kale ne bweba Blackmail oba ne babanga bakuwaayiriza oba nga bakutaddeko ekigambo vangayo onnyonnyola abantu obagambe bannange nze kino ekintu mukinsibako busibi nze sibbanga ku ttaka lyammwe gundi yalitwala. Bwe kiba nti esitoole ey'ettaka eyo ebaddewo okumala ebbanga mu Kayunga letubadde tuwulira Kayunga ebaddewo okumala ebbanga tojja kukyejjamu mu abaana ba Kalangwa mwetike bwetisi musalaba gwa kitammwe mpaka webinaakola ki webinaazikira. Ate n'ekirala mulekeraawo okuyita abantu abanaku, mulekeraawo okuyita abantu abanaku nga kitammwe yabatuusiza ku bunaku obwo. Abantu bano balina obupoloti bwabwe, bantu bano balina buyiika bwabwe bakamu babiri busatu nga we bawangaalira era nga we bali ekyemisana ekyeggulo ku ttaka ero nga kwe balima era nga kwe balundira. Kitammwe najja n'alitwala ne bafuuka abanaku era ne bafuuka emmomboze mu kitundu ekyabwe. Kati ggwe olw'okuba nti omutwe gwo teguliimu magezi olabanga nti bano abantu banaku naye ne weerabira obunaku bwabwe bwavaawa. Obunaku bwabwe bwava ku kitammwe eyabajjako ettaka lyabwe n'abafuula abaki abanaku. Onfuna bulungi? Kakati
gwe wedda mu kifaananyi nti mujja mumulye nanti mwade mwagala kumulya ye n'ekyo ekintu ekyokumulya ani yabagambe nti Kalangwa yasse mutte bamusebuse kyemugamba ye Katonda tasobola kukiraba mwe temusoma byawandiikibwa Bayibuli egamba nti Katonda bwe yawulira okukaaba n'amaziga okw'abaana be abaana be abaali e Kanani ewakabaka abaali e Misiri ewa Falaawo yawulira okukaaba n'amaziga n'abatumira Moses agende abajje mu buwambe abatwale mu nsi ensuubize. Wakati Moses nga agenda e Misiri okujjayo abaana ba Katonda bingi ebyaliwo ne mu nkambi ya Falaawo bantu bangi baafa kubanga lwali lutalo olw'amaanyi Moses ng'akoosa amaanyi ga Katonda okunafuya Falaawo asobole okumuggyako abaana ba Katonda abatwale. Wakati awo Falaawo naye yafiirwa ebintu omwali okufiirwa abakazi be okufiirwa abaana okufiirwa ensolo ze n'ebintu ebirala. Mwene embeera ya bulijjo oba mu mbeera yabadde e Kayunga bw'abanga Kalangwa abadde Falaawo w'e Kayunga Katonda nga yennyini yakyeyimiriddemu n'amutwala mwe lwaki mulowooza nti Kalangwa basse mutte. Ekibooziboozi ekya Kalangwa okumutta nayagadde ngende mu maaso n'okukinoonyerezaako era nfunire ddala facts nfune ddala obujulizi. Bampadde ebintu bibiri baŋŋambye mbu waliwo eyawa Kalangwa endiga embuzi eyawa Kalangwa embuzi mbu embuzi eyo ye yaviirako Kanaaluzaala ye yaviirako Toroboro ye yaviirako Emiteeru Eminfetebbe okutuuka era babadde banoonya omwana eyaleeta endiga eyo n'okuziika taziise nga baagala mukolako mob justice. Bano we bakijja mbu Kalangwa balabika basse mutte. Ekyo kimu. Ekya kabiri nayogedde okugenda n'ensindika bakigatto bange nnyingirire ddala n'ensindika gaalubindi zange ziri eziringiza ewala. Lwaki bano abaana bagamba mbu Kalangwa basse mutte? Ye lwaki mugamba basse mutte ng'akoze effujjo okumala emyaka mingi? Lwaki emyaka gyonna gy'abadde akolera effujjo eryo babadde tebamutta ne baagala bamutte ku luno? Nagenza okutuuka mu bisenge byange eby'amawulire nga bindaga nti Ssabbiiti 2 eziyise nga batandise okulayira disitulikiti ey'e Kayunga bakansala b'e Kayunga bwe mubanga kwe muli musobola okukikomentinga wano oba abaalabako kweno embeera gye ngenda okunyumya musobola okumpa okutubuulira ekyaliyo naye nze nagijje okubira munda mu kisenge ky'amawulire kya disitulikiti y'e Kayunga ne bannakayunga abakiwuddeko musobola okukyogera. Kirimu ssentebe wa disitulikiti oyo Muwonge nti weeks 2 eziyise bwe babadde mu kulayira weeks 2 mu kitundu nga bwe babadde mu kulayira kw'abassentebe kw'abakansalas ne bamala okulayira ne bagenda balonde olukiiko lwa disitulikiti. Olukiiko mubaamu ba sipiika mubaamu ba ministers abawakisi aba health aba infrastructure aba biki byonna byonna nti Moses Kalangwa being the chairperson of NRM in Kayunga yabadde aliko baayagala olwokuba nti ye chairman wa NRM e Kayunga yabadde aliko baayagala balondebwe ku bukiiko oba ku lukiiko olwa disitulikiti eya Kayunga nti Muwonge ssentebe wa disitulikiti ey'e Kayunga yalayidde yawangudde ekisanja ekyokubiri kiri kiyabba ku nnaku edde nga Seroboga afudde kyaweddeko then n'akwata kino kiyawangudde nga naye ayina ababe baayagala nga ssentebe owa disitulikiti. Munnange ne batandika okugugulana ne bayomba ne beerangira Muwonge kwe kumugamba nti gwe oli ssentebe wa NRM toli ssentebe wano we tutudde oli wa NRM ebibyo byali bya mukamyufu kutuyambako kulaba nti ono afunye tiketi ya NRM nagifunye NRM egeze mukalwe wangudde Kayunga awo amaanyi gwe gaali gakoma kati nesigadde bya local government buweereza bwa government si gwe wa NRM si gwe otulagira ekyokukola
munange bayombye Kalangwa asokoddeyo pisto amugambye ngenda kukuba amasasi nja kukuba amasasi singo ngenda bubi munange mbu bagamba Kamaka bikasa Siroganga bwe yamala okusinkana Kabaka mu kibira bwe yajja Kabaka akoze akabaga okwebaza amaze okuwona nga Siroganga ono nti Kabaka ekyama kyaffe kyali mu ttale nandi tunateesanga babiri akamakabi oba kamakabi tetumanyi mbu muwange kwe kumugamba nti gezo nkube essasi gwe Kalanga gwe gezo nkube essasi olaba oba onooweze gwe wiiki bbiri nga tonnaba kufa munange nga babataasa awo Kalanga ngazza mundu mu mpale nga olukiiko oluggwa ne wiiki eyokubiri yaweddeko nga Kalangwa bamulangira mu lubu lw'abafu kakati abantu bale bagamba nti oyo omusajja gwe bayita Muwonge ssente wa disitulikiti Kayunga alayika akimanyiiko mbu okufa akwinamu omukono awo bagamba nti abantu bazenga atulugunya ku ttaka bayinza oba muli eyakikoze mulimu n'abo abagamba nti n'okufa kubaawo nga nze nti ne Katonda asobola okukuyita n'agamba why otulugunyiza nnyo abantu bange kansooke nkugjeyooko kankuggyeko mu public Katonda asobola okujja mu public n'akutwala ntera biraba wano mu Kampala waliwo wa traffic gwe bayitanga Luyima abavuga ebidduka mu kibuga bwenjogera ku Luyima erinnya eryo mulijjukira Luyima yakola efujjo ku b'ebidduka Luyima yakola essente ku b'ebidduka Luyima yakola ebikwekweto mu bibuga mu kibuga nga ye Luyima buli wakeera ng'ayagala ssente ng'akola kikwekweto Luyima we yatuukira yeri agenda kuttibwa ng'abantu b'ekyayi poliisi n'emuwa transfer n'emujja mu kibuga baba amutwala Masindi eyo n'emuwonya transfer eyo Luyima era ndowooza atuuke nagane nawona Luyima abakusigala mu kibuga okumala emyezi emirala ng'etaano yali ajja kuttibwa anti yakolanga ebikwekweto nga mmotoka akwatiramu n'ez'abakulu nga mmotoka akwatiramu n'ez'abannemu abakama babe mu poliisi nga mmotoka akwatiramu n'ez'ababbi mu gavumenti manyi gavumenti ejjuddemu ababbi kati ababbi balina emmotoka nyingi ng'akwatiramu n'ez'abakulu so bali bagenda kumweliminatinga naye ekyomukisa ne bamuwa transfer ne bamujja mu kibuga ne bamutwala ewala so kakati njagala nkugambe gwe bwana mu abaana ba Kalangwa musobola okubanga kitammwe Katonda yabayambye buyambi n'amutwala nga ekintu ekibadde kiddako si kirungi ng'ekibadde kiddako si kirungi yadde mwe muli mukulangira abantu mujje mulabe ku luwombe lwe batasondera mujje mumulye mujje mukole ki n'ebirala byonna ebiringa ebyo naye ebintu ebisinga obungi ensi kugissaako ki maanyi Kalangwa abantu bakosezza obukosa balinza okuba nga be bangi kwabo ababadde bakola ki kwabo ababadde bamufunyeemu kale abaana ba Kalangwa twagala okubasaba sibasaba mbagamba mazima Kyasula yeekokola abanyenyeza mutwe Kalangwa awera kusenguka atali ku bantu bazibu kutuuka ku Kyasula yeekokola abanyenyeza mutwe Kalangwa awera kusenguka atali ku bantu bazibu kutuuka ku Okay, nti abantu bangi bafunye okukosebwa mu musajja wammwe mutaata wammwe munna NRM ne banna NRM mwenna ne banna kana basabire banyabonze nakukoba Katonda mwene wabaawo ezirashide mashadashi omulamuzi is worship. Okay, nti ebintu bingi laba abaana lengere ekiri kayo so kakati okusaasirako kubaawo abaana tubasaasira kubanga okufiirwa omuzadde si kintu kyangu naye
omuzadde wa mwabanga ate abadde yefuula ekijjolooto mu bantu nga ye yasalawo yeeyise bw'atyo. Of course aleka ekifaananyi ekibi mu bantu, aleka ekifaananyi ekibi eri famire ye, naye ate muba temulina kyakukola mmwe ababa basigadde. Kati mmwe kye mulina okukola nga mmwe abaana bakalangwa, mukwatagane n'abantu, mmwe mugezeeko okukomyawo obwa Sseruganda. Kitammwe bwe yabbako ettaka lyabwe mulibaddize. Abasoboka mubaddize ettaka lyabwe. Abatasoboka naye wabaawo chansi y'okuzza ettaka eryabo nga lyababbibwako. Bwabaawo chansi y'okuzza ettaka eryabo nga kitammwe yali yalibba. Katujje katono. Kubanga ffe tuli bantu asisobola kwagaliza kiwumulo kibi, kubanga gwe ebyensi bimaze, ate kati ffe abasigadde ffe tuli obubi ennyo, kubanga gwe omaze emirimu gyo ogenze gy'ogenze, kuffe tewali yali atuuse teri amanyi kiriyo. So olaga nti ate waliwo banalaga bakwagaliza Mukama akulamuze bukambwe. Mukama akulamuze kisa, naye tusabe abaana bo boolese baleme kubaamu mitima mibi. Abaana bakalangwa mbadde mbagamba nti mukozese omukisa guno mwetondera abantu kitammwe be yakosa, ate si kwetunda bwetonzi yokka wabula mubaddize ebyabwe ebisoboka. Bwabanga waliwo ebisoboka temuba na bugagga obwo buyitiridde. Obugagga obungi ennyo buleeta ebizibu. Obugagga obungi ennyo buleeta ebizibu, n'omaliriza nga ekyamazima nga tobufunyeemu bungi buyitiridde, naye nga tobufunye mu kulumya bantu, obufunye mu kukaabya abantu maziga, obufunye mu bukuusa, obufunye mu kukumpanya, obufunye mu kusaddaaka, obufunye mu kubba. Obwo obugagga obwo buyitiridde. So abaana bakalangwa musigaze obugagga kitammwe bwabalekedde nga butuufu. Kitammwe mu bwabalekedde nga butuufu. Musobola ebimu byerekereza ebisoboka ne mubyerekereza, otherwise bwe munaasigala nga nammwe muli aggressive, muli n'ekibuli, ensi egenda sigala nga tekola ki, tugenda sigala nga tetuteredde nga tuli mu kwerumaŋŋana bwe ruti. Era abantu family yamwe bagiblacklist bagambe nti family yakalangwa yetukoze ki, yetukaabizza. Abasajja batandika ebintu byabwe ne bitambula paka ku generation eddako, ekikolima ekyo ne kigenda paka ku generation eddako. Kati okwewala generation eddako obutaba na busungu, generation eyo oleme kutambula nga weeyanjula nti nze ndi mwana w'omugenzi Kalangwa. Vaayo mwabba kitammwe yali mubbi, n'ebiringa ebyo. Mwe musobola okuzzaayo, mwe musobola okukyusa olutambi, musobola okwekutulako ebikolwa ebikyamu ebya kitammwe, kubanga ye afudde. Ate mu kufa kwe afudde bubi, ndowooza mulaba abantu basanyuse busanyusi, afudde kabenje, naye ate mu kabenje abantu ne bakola ki? Abantu ne baba nga basanyuse busanyusi ku nfa gy'afuddemu. So mbasaba bannange mulekeraawo. Mbasaba mubeere n'ekisa, kwegamba ne bwe kibanga waliwo okusobola okuzzaayo ebimu ku ebyo ebibbiddwa kitammwe byabadde abbye, musobola okubizzaayo, obulamu busobola okuba nga bukola ki? Obulamu busobola okuba nga bubatambulira bulungi nnyo nyini ddala okwewala ebikolwa ebyo, era okwewalira ddala embeera ezifaanaganako bwe ziti, otherwise mugenda sigala nga nammwe ekikolimo mubuuka nakyo. Kale Kalangwa azikiddwa lwaleero. Abantu babaddewo naye abamu ababaze ku maziika baba tebaze kukungubaga, abamu baze kakasa nti naawe ofa. Era walabye abantu nga baweeza obubaka wano nti naye afa, kisoboka okubanga ne Kalangwa yafudde. Ebintu ntuwe bityo. So naye nga ne Kalangwa munnanga asobola okufa, era afa nga abantu abalala bwe bafa, era afa naye afa ng'era abantu bwe bafa, era nga wano bwe yakoze ki, nga bwe yafudde. Byebyo nno, byebyo mbadde ngezaako wano okulaba.
baddaye kale kati nno kale kati ebyo byebito bwe biri bwe bito bifaanana bwe bito bwe bitambula Kalangwa ye aziikiddwa avuddewo abasigadde mu gavumenti kyakuyiga ki oyagala abantu bakuba embuutu eŋŋoma n'emizira ng'ofudde oba oyagala abantu banakuwala ensi ekulumuluka okuva ewa newa nga bazze okukukungubagirako nga bazze okukungubaga olw'okufa kwo okusalawo kuli mu ngalo zo gwe oli waddembe okusalawo ky'oyagala bw'oba oyagala bave gye bava yonna nga bazze kusanyuka kubanga wafudde era kisoboka ne bw'oba oyagala bagende maaso n'okuba nga bajaganya kubanga nti tolina kyolese nakyo kisoboka bw'oba oyagala banakuwale nti banange mugenzi afudde atulese maanyi bw'oba oyagala nga walaba kati nga walaba okufa kwa Honorable Nakimuli kwe kufa okwakasembayo okubaawo nga buli muntu gy'ali anakuwadde Nakimuli abadde mukwano gw'abantu Nakimuli avaayo Nakimuli nga abantu banakuwadde kati gwe okusalawo kuli gwe oyagala bazine mazina nga Kalangwa oyagala banakuwale nga Nakimuli so gwe kennyini osobola okusalawo bw'atya oyagala abantu basigale nga either okola ebikolwa ebyefujjo ebikolwa ebityoboola ebikolwa ebibi eri abantu obanga okola ebikolwa ebirungi eri abantu abali mu gavumenti mukozesa bubi gavumenti mukozesa bubi offices zemutuddemu ne mutulugunya abantu naye ng'ate kubeera mu gavumenti era osobola okubeera ng'oli mu gavumenti ng'ate oyina empisa bantu bangi abali mu gavumenti ng'abantu babaagala ng'era wajja bamuwa akazindaalo n'ayogera naye ng'ali mu gavumenti nga teyeeyisa bubi talina malala talina fujjo nja kuwa ekyokulabirako ekyamunnamagye yakulirako n'amagye g'eggwanga bamuyita General Ivan Koleta. General Ivan Koleta is one of the most humble generals between mu ggwanga Uganda. General Ivan Koleta talina bugombe bwa mmotoka ezo bamuviira ayitewo. General Ivan Koleta takuba bitaala alina statement gye yakola n'agamba mmwe abakulu muzuukuka leeti ne mubeera nga mupapirira otuuka gye mulaga ne mukosa abaakedde otuuka gye balaga kubanga emmotoka y'omukulu ejja obugombe buvuge mumuviire kubanga ayitawo naye nga yabadde malala ge gwe n'okeera ku kkubo yazza akusanzeeko Ivan Koleta mukakamu kakati abantu ng'abo ali mu gavumenti teri muntu alivayo nayogerako kigambo kibi temwagala bantu ng'abo so munange bintu bya Kalangwa ngenda bikomya wano njagala okubajjukiza Dream Restaurant esangibwa Wandegeya efumba eky'emisana n'ekyeggulo ekyenkya n'ekyakawungeezi mugende eyo mulye oba mukube simba bakole ka delivery yonna wooli bajja kubanga bakola ka delivery emmere ekutuukeko eri ekuwoomere bulungi nnyo so njagala mubeere nga muli bantu nga mmere gyeoyagala okulya oba kyakunywa kiki oba oli Wandegeya oba oli mu bitundu binaanye Wandegeya oba oli Kampala oba oliwa emmere ejja kubanga ekutuukako bulungi ku Dream Restaurant balina emmere nnungi balina akajuice kali akafa akedda ak'omubisi balina abaana bateeka bulungi bayonjo bali clean bali smart n'ebintu babikola mu mbeera esinga okubeera ennungi ate nga kyebakola bakimanyi ate nga kyebakola bakyagala abaana ba Dream Restaurants zonna Dream Restaurant ziri nyingi Wandegeya waliwo eyo mu Bitaala waliwo ku Equity Bank waliwo Nevano ku makubo g'omukatale so wonna woba era ogenze ku Dream Restaurant osobola okuba nga oli emmere ate Dream Restaurant emmere teggwawo yonna gy'oba ogenzeeko emmere ebaawo ate ng'emmere nnungi nnyo tebajjuulirizaamu mbwe eweddewo tuwongeremu mbwe ate supa aweddemu tuwongeremu kyebafumbye kyebabeerako mpaka bakola ka delivery osobola okuba simu namba wansaawa weziri ne bakuweereza emmere n'ogenda maaso n'okuba nga ate emmere ekutuukako be banaffe abo aba Dream Restaurants. Nja kubasembyayo nja kubategeeza Dr. Senjobe owa Biva Organic gwe wena alina okusomozebwa okw'enjawulo. Dr. Senjobe ali wano e Mengo eddwaliro lyawo ddene nnyo liriko langi eza kiragala ne ka coffee brown bajjanjabi ate ng'obujjanjabi bwabwe tebayize buyige wabula baazaalibwa bajjanjabi ate ne babisoma kati gwalina endwadde ez'enjawulo emimiro gikukootakoota wafuna ekintu mu mimiro ekyalemeramu wafuna goyita kino ekyawano olina ebintu
bakulongoseza ne bakulongosa ne bidda bakulongosa ebidda naddala bamakyala balina ebizimba bitadde ku mabbali oyina ensekezo zetaga okuwozaamu embuto zivaamu oba kabe kasinge n'embuto tezikyajja abasajja temutambula bulungi. Dr. Ssenjobe yakoze kebayita ka wake up call zuukuka essimu eyo ekuzuukusa kakola bulungi nnyo kasente ate ntono nnyo kati gwe tofiirwa makanga osobola just kugenda ku biva n'obanga okakima oba okuba ssimu eyo gy'olaba wansi ne babeera nga bakakuweereza. Alina omugejjo ogezza ebyogejja tobitegeera abantu balowooza olina sene naye nga ogezze manakunaku birwadde tosobola kutambula okulinya olusozi okuva wano wansi okutuuka Ekereziya Rubaga otambulirawo essaawa 3. Ebyo byonna Dr. Ssenjobe ajja kubanga akuyamba okukujjanjaba owonere ddala bulungi nnyo. Nze musawo mubazikiridde kati mwe mulikomawo gye ndi kwebaza nakuntegeeza nti ekintu kyo kituyambyeko otubuulidde abasawo kyensobola okuba nga mbakolera. Otherwise mugende eyo mujjanjabibwe. Sukaali oyo sukaali we yagaana okuteeka okudda ku level yagaana okunomalizinga kubye bitulituli wenna olina mukadde wo mu kyalo sukaali abasajja prostate prostate yagaziwa tokyasobola nagenda ku mikolo ofuuyisa buli wootudde kakati Dr. Ssenjobe ajja kukuyamba. Mugendeyo ng'endwadde tezinaba kubanyiikira endwadde bwe zinyiikira ne zikuba nga zikuyingidde nnyo bakyasala ne bagezako okujjanjaba oluusi kiba tekyasoboka. So mugendeeyo basobole okubajjanjaba. Abalina emikolo munkubire ku 0702 736 munkubire nja kujja emikolo gyammwe ngikole bulungi nnyo. Ayagala okumwogerera ku kwanjula oyagala omwogerera ku mbaga oyagala omwogerera ku matikira oyagala omwogerera ku kukyala n'emikolo gyonna gina fundraising okubiriza meeting oyagala kukubiriza meeting ya fundraising meeting ya mbaga ya kwanjula ya biki tujja kubanga tukikola ate ojja kufuna sente zo bulungi nnyo. Nyinde mwagala kuzimba Ekereziya mwagala kuzimba church byonna onooba onkubidde tujja kubanga tukwatagana bulungi nnyo. Nawe oba oli bwe lwagwanga olwa kuteekerateekera mukolo osange mukolo nga guwedde no problem era tujja kubanga tukola era ojja kubanga tukwatagana. Ebyemmengo babigulawa babikola batya ebyo byonna njagala nkutegeeze nti biri sorted. Gwe bonkubira essimu tujja kubanga oyagala aboogezi okwogera mu Luganda Luzungu Lunyankole Lusoga Lugwere izo nnimi tujja kubanga tuyiya tulabe nti omukolo gwo gubeera colorful era nti omukolo gwo gubeera gw'amaanyi nnyo nyini ddala. Twagaseeko n'okusomesa oyagala kukuyigiriza kulunda nkoko oyagala kukuyigiriza kukusomesa enkoko bazirunda batya oyagala kutandika kulunda nkoko bazisomesa batya bazifunamu batya otandika okulunda enkoko n'ozifunamu ojja kubanga onkubira tulabe bwe tusobola okubanga tukuyamba. Oyagala kutandika enkoko brooder akakoko akolunaku olumu okatuusa otya ku myezi 3 okatuusa otya ku myezi 2 ofunamu otya mu nkoko yo ne zitakusala n'oluna enkoko ate n'ozifunamu. Ebyo byonna ojja kubanga onkubira ssimu tulabe ekyokukola tukuyambe naawe ofune ku ssente. Musubscribinge ku mboozi no mulayikinge mu commentinge era mukkirize mbasiibulano nti mweraba.